abanange mbalamusiza mwenna abatulaba ku G256 ku Salt TV wano. Amannya gange mtuwa Shanita Namuyimbwa Shanita. Mukama yeebazibwe, Mukama akyafuga. Okasola bango musana gukubye muntu Mukama aba akyafuga. Ekisa kingi kimala bumazi. Amen. Kawulidde watandikayo kyaki? Badda nonyerezako kujjayo eyo tulabe biweeko. Nedda bambi ekyo kyatwala, it is about 7 years ago right now. Nali ngezaako because nali nga nnoonya Katonda naye saagala nnyo okwerimbika mu Katonda, so nembivaako ne ngenda n'obulamu bwange. Katolonga yakatandika kyaki? Teyatandika, it didn't start. Teyatandika, it was in process. So ekirooto kyakomaawo ndeka abasumba abalina amafuta bandere. Kati memory verse eyo gy'olina mu mutwe gye wayimirirako n'ogamba nti okusinziira ku kyawandiikibwa bw'ekitikanga. Isaiah kirimu Isaiah 6 munansonyiwa, kirimu Isaiah 6. Isaiah 6 olunyiriri olusooka, Isaiah 6 oba olunyiriri sijjukira luli naye nga kirimu Isaiah 6. Katonda ng'agamba ani gwe naatuma. So kyekyo kyawani bingi nnyo, nanyumiriza nnyo mu Katonda. Waliyo ennyimba nyingi eza gospel. Kyolusinga okuyimiranga kisinziira oluyimba oluntwala ku altar, oluntwala ku namulondo, because bw'obanga olina mwoyo mutukuvu akuliidinga. Ennyimba nyingi nnyo eza gospel naye kisinziira ennyimba ezikutwala ku altar. Nina ennyimba nyingi nnyo, naddala ennyimba Yesu gwe muga ogw'amazzi gw'ensena n'ennywa n'empona ennyonta. Okay, kati ako kayimba kakutwala mu mwoyo ne kakutuusiza ddala Katonda wali n'owulira ng'okutte ku lugabire. Omanyi Katonda bw'obanga bw'osaba nnyo n'ogenda ebuziba osobola okulaba n'okwata kubanga mutuukirivu tosobola mukwatako, so ku lugabire yo owulira nga at least weekoonyeeko. Lena Price UG recently yali alaunchinga oluyimba lwe baguyita abimalanga nga alina project ey'okuyambako okubuulira enjiri kale ba street girls b'abawala katugeza abeetunda, era yali ayagala kunoonya simanyi ki ekyatuukawo n'atakufuna naye n'atutuma ffe bannamawulire nti wetukulabira wonna tukugambe akwetaaga ayagala mubuulire wamu enjiri ate ku show abeerako. Kati nsaba otubuulire kati kyenjagala omuwa waba mukyala mulokole, first of all nga tannapapira nsonga kebe project, mwoyo mutukuvu amulungamye kubanga ateekawo ekkubo, atema ekkubo, so akuconnectinga, you get new connection. Ye muvuzi is the driver, so kati anywere abeere mu kisa ate asabe bamuconnectinga. Kayinza okwetaaga nga nze sijja kyenzijja mugasa ng'okwo okuyitibwa kwayagala si kwange. So ebintu bwe bityo ebibaamu okubuulira enjiri okulokola abantu kuba kuyitibwa, so tomala gaveeri. Mukimanyi ndoyo pasita muyitibwe ate nze seegatta mu lulyo, buli omu alina kyayagala, so ndi waddembe okwagala kyemba njagala n'okusapootinga gwemba njagala. So tewali ayinza kuntolerawo wajemba ngenda ani gwe tebannonderawo emyaka 32 tokyannonderawo, so omutima gwange gubanga gwasiima waawo wendi, so mbeera ndi musirikale, nze siri muntu wankwe. So wenyimirira ne ngamba kati ndi wano wenyimirira nti kati njagala Mama Suzani oba njagala Pastor Bujjingo wemba nnyweredde, so Munnayuganda gwali awo sawo nekyalo ekisinga okunnuma Bannayuganda batuuka kati n'otulondera abantu betwagala, kale ebintu bingi nnyo nze bimalako kyovola banze nja bavuma nnyo. Okay, kale gatumaliriza abantu baweeyoko kavasi omuntu ali stressed, omuntu ali awo embeera mutabuseeko kankabawe tewennyonnyolako nkaleese gwali eyo ng'owulira essuubi, ng'owulira okooye, ng'owulira oweddemu wenna, ng'owulira otuuse ku kisenge. Njagala ojjukire mbu Agayi we yali
Agai mama wa Samuel yali mukazi wa Abraham. We yali awo we wali olwazi olwavaamu amazzi. Ate wakyaliwo essuubi mu Yobu. Katonda twe we yagamba mu Yobu olunyiri lugamba luli mu Yobu 14 something 14 Yobu 14 wakyaliwo essuubi omuti ne guba gutemebwa guddamu ne guloka. So advice gyemba nti obeeyo ng'oweddemu essuubi njagala omanye nti wakyaliyo essuubi omuti okuloka. So don't lose hope, be encouraged. Ate manya nti Katonda ono Katonda owaffe atambuza ne ku bigere. Banoonye Katonda abantu ffe tubaddewo ku lwa Katonda. Challenges zibaawo naye wakyaliwo essuubi. There the English problem lies. Bambi problem. You're speaking to DSTV audience only. Thank you for watching Salt TV. We are live 24 hours. Don't miss the Sunday services. Don't miss our anointed pastor. Gutwasigaza. Don't miss you. I know ku pastor. Omula ku pastor basiufu. Wanaita musuwa ku pastor.